tuli ku mukolo gwa SB4 tunyumye amasoti tugambadde tuggulawo nnyumba ya SB4 yendi emabega waswa my YouTube channel Trust Media Uganda Beaver Organic omukolo gwonna tugenda kwatusira live and direct anti mukulengedde bulungi nnyo so SB4 yazimbire jjajjawe ennyumba eyamukuza tuli eno Gobero mu kyalo athink ennyumba mugirengedde bulungi nnyo emabega wange awe tuli nze waswa Emmanuel as usual hey, that's nice. Really. I just appreciate SB4 for the good work we've done. When I work with SB4, you know, it's a really good example. If families have visited them, you can see the house is just nice, very nice, very good one. So as if you're Makava na Malunji, you can see the village. That's a nice place. Wow. Full story coming. Omukolo ngabe gubadde buli kimu kigenda otambula. Ogenda kwefuna ku Trust Media Uganda, but SB4, thank you so much. Olw'okubeera omuvubuka ovunanyizibwa men. You've given us a challenge, eh? It's just nice and wonderful. Wow. Karote muzukuru ezeki abagenda gayi. Muzukuru wa Zeki eri Malende Mukasa. Muzukuru wa Awunyi. Ebusujja wali waffe. Era lino ettaka limutuddeko lyonna lyaffe. Ate wonsanga eri gye tukolera ssente amanya mpitibwa Kimfadi Uncle Bin the Rusty Boni omukeza abakezo kero ogenda okukola kibugiro kulwa Kyosimonanya Tumbuto Vision Boy Salongo Incredible Never Challengeable The Expendable 2020 nsalwa mubende mu kiganda kasewembe kalamba woweta nobangadde emisozi totuuka oluva kasozi ka Segonja n'ogenda Kabugayita bw'ova Kabugayita